Mu mambika ga Uganda aba National Unity Platform bakyakijjanyizibwa bangi bali mu makomera era nga mukama waabwe Deputy President Dr. Zedriga ono nga teri amanyi gyali okuva ennaku z'omwezi nga 18 January 2026 waayita ennaku 3 zokka n'akwatibwa nga twakava mu kalulu. Kakati munnange ekintu kino njagala mukitunuulire nti bano bongera okukakasa nti ddala kituufu mu mambuka ga Uganda naye babawujja akalulu kyekisooka yensonga lwaki bakijjanya abaayo aba NUP kubanga bagezaako kusangulayo NUP n'egenda eryayo yonna. Ku nsonga ya Zedriga ne banne bonna ba coordinators abalira ku nsiko abamu abaakwatibwa abamu basobodde otubuulira ntya bwe bali ku bunkenke obw'amaanyi. Njagala okubuulira nti ekigendererwa eky'amakulu mu nsonga y'okubeera nti bakutte ba Deputy President si bonna Muwanga Kivumbi inclusive baagalayo omuntu eyeegaana Bobi Wine, baagala bamwegaane era ne bino byonna ebyobuyeekera nga Museveni bwagamba nti abanupu bennyini be bajjanga batubuulira nti be bajja ne batubuulira Bobi Wine kyagezako pulaaninga ne ba foreigners wakitegeera. Kati baagala bano babateeke mu mbeera eyo ku kisenge bakkirize tikituufu Bobi Wine yatugamba baali bwagala kuyeekera ggwanga ebintu ebifaraganako bwe bityo. Kakati singa bababeera bakutte Kyagulanyi bamulina na bano babakutte babawadde omusimbi omuyitirivu bamwegaane kiba kitegeeza nti Bobi Wine baba bamaze okubeera nga bamufunako obujulizi timoyeekera. Ekintu Bobi Wine kyalina okubeera nga Mukama Katonda bw'aba yamubikkako akasubi n'adduka kyalina okusigala ddala ng'akyakolera ddala talina kugenda mu mikono gy'abasajja bano. Kakati munnange bwe mba ngezaako kunnyonnyola ensonga eno nga sinnabakubuulira ngeri abali mu Northern Uganda aba NUP gye bali ku bunkenke gye balira ku nsiko, njagala okubuulira nti kino kyongera okubeera nga kikakasa oba kikwatagana bulungi nnyo ne Muwanga Kivumbi okuba nti aba ali mu nkomyo Mpuuga, Mildred Lubega Sseggona, Asumani basaaliwa ne bagenda okumukyalira. Ekyo bw'okitunuulira olaba nga kikwatagana bulungi nnyo tebalina okufuna ba agents. Kati Muwanga Kivumbi balina okumusindikira bano banne okuva mu DP block bagendeyo bamumatize nti munnange beefudde okuba nti tetuyinza kuva Muwanga Kivumbi ono munnaffe tikakati bwali baddi okkiriza ddiiru sente weeziri kuba kati jjukira nti kati bano bakolanga ba block baamala okufiirwa buli kimu bo baliwo middle card yaabwe ekyagenda mu maaso bagizizza obujja middle card yaabwe kati olwo bagenda ewa Gen. Museveni bakutula ddiiru tikakati mugende Muwanga Kivumbi musobola mmwe okumukwata ne mumu bakinge gye mumunyonyoogera ne mumumatiza nakkiriza okuva mu Robert Kyagulanyi Ssentamu akkirize nti batujju tugenda kubaako engeri gye tukola ki gye tumukwatiramu kabe kasinge n'okudda mu paalamenti ddiiru isobola okutukira mu ngeri efaanaganako bityo naye olere ge tulina Muwanga Kivumbi ebyo akyabigaanidde ddala kubanga tebiinaawo bigenda kukola kikumuteeka kubanga jjukira Museveni akukozesa ate n'abaana akunnyika kasi omala okukkiriza nti gwe kennyini nnyini mwali mutegeka butujju kitegeezo omaze okubeera nga okkiriza nti obutujju gukusinga kakati bwe gukusinga ate oddayo te mu paalamenti okuba ne Uganda osobola okudda mu paalamenti. Kale munnange ndowooza bayinza okugamba nti naye Robert Kyagulanyi Ssentamu ye yakubuzaabuza naye munnange Uganda People's Defence Forces beegaana okubeera nti si be balina Deputy President oba National Unity Platform Lina Zedriga nti be bamulina ekyo bakyegaana nti ali under military detention wali mu ggulu. Kakati bo abantu bagamba oba ensonda zigamba nti Zedriga ono baleka bamukuumira mu barracks ey'eggulu
Dr. Zedriga nga bekutegeezeza nti yabula yakoze omwezi 18 naku 3 zokka nga twakava mu kalulu era nga olunaku lwe lumu Robert Kyagulanyi Ssentamu naye ndowooza abasajja mu kaseera ako nga bagezaako kubeera nga bamukola ki bamunoonya. Kakati munnange nga amaze okubeera nga abuzibwawo oba nga abula Dr. Zedriga tetumanyiiwa gy'ali era nga bwe bakubuuza amayitire ge oyinza okugamba tetumanyi nti baamuwamba kubajjukira nti David Muhoozi yatukakasiza mu Parliament nti bo tebawamba bantu bakwate naye bwe babakwata ate ne batatubuulira wa gye bali nga bayinga time bali mu negotiations bali mu kuteesa tidda kiriza nti omusajja mutujju kiriza nti omusajja abadde abakozesa bwekasa okkiriza ekyo tugenda kuwa ssente tugenda kuwa buli kimu amnesty byonna toyinawo kyogenda kubeera ng'ofiirwa tugenda kuwa ssente kiriza nti oli mutujju. Bano batuuse okuleeta abayeekera bwe bamala okukkiriza ebyo olwo nga baleeta abayeekera nga babateekateeka gye babatadde yonna oba babeera ba Sudaani oba Bakongo oba M23 nga bakugamba nti beebo abantu be yali abajja eyo yabadde abatrainingira baabo babaguddemu ng'olwo kitumaleso kajja ng'atandika omugezi w'amagye ng'ajja nti mulaba Kyagulanyi mutujju kati bagezako okukola kuteeka ku Kyagulanyi butujju naye balina kikola nga bafuna evidence abantu be bennyini nga be bamulumiriza abantu be bennyini Mukama Katonda bataase baleme kuvaayo munnange nga oba oli awo amaanyi gabayinze kubanga jjukira munnange gye bali mu nkomyo si byangu batulugunyizibwa. Kakati munnange nti reports ezitali nkakase eziri unverified zigamba nti Dr. Zedriga ali mu UPDF 4th Infantry Division Barracks wali Eggulu City era nti kino amagye gakyegaanira ddala gagamba nti tetumulina Major General Felix Bisozoli ono nga yewa 4th Infantry Division Commander bwatu yatutegeeza n'atugamba ku lunaku olwokuna nti Zedriga si be bamulina babyegaana era agamba nti obulimba bwennyini abantu baagala bwagazi kubeera nga bayinsayitinga abantu bakumamulira abantu mbu kakati Deputy President owa division bamutwala batya ate nga civilian bamutwala batya ne bamuteeka eyo mu barracks ate nga civilian obulimba bwennyini gy'obeera tebakikolangako bwana amala okubeera nga bamuleeta ng'olwo n'ebigambo byo bayinza kubibuuza atya oba ayinza kutunnyonnyola atya ng'era bwe batera okutundimba. Kakati Dr. Zedriga ensonga yeeno ereetedde kwegamba abantu bangi nnyo okubeera nga ate era batunuulira ba members abalala abakwatiddwa kubanga si ye yekka babuziddwawo oluvannyuma nga twakava mu kalulu nga tuli mu kalulu tetunagenda mu kalulu okwetoloola eggwanga. Mu bano waliwo gwe bayita Samuel Sebi Okero ono spokesperson wa NUP mu Acholi ono yatutegeezeza n'atugamba nti ali mu kwekweka atya essaawa yonna asobola okukwatibwa era n'agamba tali shuwa munnange kikiyinza kuddirira kubanga alina we yeekwese kubanga bano baafuuse dda targets kwegamba amagezi gakeererako twagala gundi ne gundi mu sub-region era naye y'omu ku abo kati Okero era n'atugamba nti ba members abalala b'ekibiina nabo bali mu kwekweka batya bayinza okukwatibwa security operatives. Newankubadde munnange tukimanyi bulungi nnyo era nga naye bwagamba ti si musango okuwagira opposition kubanga ekibiina kiri mu mateeka ekya NUP kiri registered naye
newankubadde ng'eddembe tulirina okubeera nga tuwagira kyonna kye twali twagala kuba ddembe lyaffe, naye abasajja tebatuganya, baagufudde musango okuwagira Robert Kyagulanyi Ssentamu, okuwagira Nuupu musango muloope, era olina kuba nga oli mutujju. Kakati munnange Nuupu coordinator ono mu Northern Uganda atugamba mbu ali mu kwekweka, era ne ba party coordinators abalala mu region bonna bali mu kwekweka, bangi baakwatibwa, abateekweka baakwatibwa, kubanga tugamba nti bangi nnyo ku ba coordinators mu district level baakwatibwa. Mbu naye yalina okubeera ng'akwatibwa, naye yasurvivinga kubanga yadduka okuva ewakaawe n'okutuusa kati tali wakaawe. Omukulu okooti atugamba tali wakaawe naye kino ekituufu kiri nti Museveni teyagalamu challenginga, naye ate nga ayagala mbu yeerimbike mu demokulasiya. Kibula olaba nga awo Museveni we yeekubira gye, teyagalamu challenginga ate n'ategeka okulonda. Naye bino byonna weebiri bagezaako okubawa ssente, kyemmanyi bye baakwata beegaana Nuupu, abanaagaana Mukama Katonda abataase babate. Naye ng'ekituufu kiri nti bagezaako kwagala okusiba obutujju ku Robert Kyagulanyi Ssentamu n'ekibiina kya Nuupu, kubanga givuddeko amawulire gaayita Muhoozi kennyini yayisa mbu Nuupu bagenda kugiwera, era ng'akakasa ne Bobi tagenda kuddamu kukkirizibwa kwesimbawo. Jjukira bwe baatugamba nti Museveni ku guno mulundi agenda kuwangula nnyo, agenda kuwangula ku bitundu 8, era ne bakikola. Kakati bagezaako okuba nti nno Nuupu bagyereesinga, era n'abantu baabwe ba agents baabwe Bamunyagwa n'abalala byonna biboogera nti Nuupu erina okubeera ng'esangulwawo, kubanga ya bulabe nnyo gye bali, ye true opposition, kubanga emaliridde okukyusa eggwanga nti eri ku mulamwa, kati erina okusangulwawo. Va ku zino ezibadde ziriisa ebijanjaalo empiso, kati Nuupu ye erina okukola ki? Okusangulwawo lwa nsonga eyo. Nga bwe nkutegeezezza nti bali mu kuŋŋaanya bujulizi, naye ng'obujulizi bwalukako. Balina okukaka be baakwata ba deputy presidents bonna babalina, balina okubakaka baveeyo bagambe nti nedda, Kyagulanyi mutujju awedde emirimu, era akolagana n'abazungu okukyankalanya Uganda, era tutraininga abayeekera, era tulina pulaani ABCD kye bagezaako okubeera nga bakola. Naye ekirungi nti ensi yonna ekimanyi nti byonna bye bagezaako okukola bya bulimba. Bwe bujulizi bwe baagala okwekuriyetingira obujulizi nga bakaka ababadde close ku Robert Kyagulanyi Ssentamu, baveeyo bawe obujulizi kati bagambe ensi nti baabano abantu be bennyini beeboogera. Naye ensi ekimanyi nti munnange nga bwe baakola Sanya Muhyiddin, bwe batyo baagala okukola, nga bwe baakola Basanya. Kale ebintu bino byatandikira kuba Kenzo, nga kenzukira mu COVID. Kenzo amaze okuva gye yali ava Mali, gye baali bamukwatidde, Babalamu bamuwadde ssente, bamugambye yogerera Kyagulanyi, yogera n'ayogera. Mujjukira bulungi ebintu ebyo. Bakamiriyoni bonna kyekimu, babebekulu bonna kyekimu. Naye muganda wange nakugamba ekintu kino njagala okiwulire bulungi nnyo, nti omuntu gwe baboola abeera muzibu nnyo. Omuntu yenna kasajjamu okubeera nti aboolebwa, omuntu oyo mumwegenderezenga, atera okuyitawo kanootinga ennyo akantu ako kankusibulire wano.